Ensonga ya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi eringa etandise okuba ng'eyabulamu Abannayuganda kubanga gye buvuddeko eddoboozi libadde eri limu nga buli omu adimandinga Kabaka ali ludda wa nga batadde mukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nninga aveeyo alambulule ku nsonga ya Ssaabasajja. Era twali tuli awo nga abakungu e Mengo ne bavaayo ne balambulula nti Ssaabasajja yagenda mitala w'amayanja okuba ng'afuna obujjanjabi era ne bategeeza nti ku orders z'abasawo baamugamba awummuleko era ne bategeeza nti bw'anaaba azze ng'atuuse wano eno mu ggwanga Uganda ajja kuba ng'akola ki? Ajja kuba ng'ayogerako eri Abannayuganda ekibaagaana oba eri Obuganda. Abantu tebagamba nti nedda balimba batugamba yakomawo naye Katikkiro Charles Peter Mayiga agaanye okuba ng'akola ki? Paka olunaku lw'eggulo bwe twabadde awo ne tufuna ekifaananyi kya Ssaabasajja ng'ali e Namibia. Kaakati wano we wali embaga. Oluvannyuma lw'ekifaananyi kya Ssaabasajja okuba nga kiyitingana oba okuba nga bakiyisiza ku mutimbagano, awo nno abantu ne batandika abamu badimandinga baagala Ssaabasajja bamukomyewo wano eno mu ggwanga Uganda. Abamu badimandinga baagala nti Katikkiro Charles Peter Mayiga aveeyo abe ng'annyonnyola nti Katikkiro nti Ssaabasajja yatuuka atya e Namibia era akolayo ki? Bingi nnyo ate abamu bagamba nti nedda bannange nti Ssaabasajja mumuleke muntu mukulu, nti ekizibu Abannayuganda kye balina bw'aba taliiwo ate ali ludda wa mumutulage nti ate bwe bamala okuba nga babamulaga ate alabika bubi era yalabikidde bubi ku kamera nti kyo kati mwagala ki? Bwe bagamba nti mulindeeko afune obujjanjabi ajja kuba ng'apiyaringa mu public mbu abantu nakyo ne muyomba. Ffe tumwagala mumuleete oba mulamu oba mufu twagala Kabaka waffe nti ate bavuddeyo ne bagamba katubamulageko katini abantu be balabe nti waali ne mutandika ate mutulaze waaki oyo afaanana bubi omusajja yenna yeetaaga bujjanjabi mbu mwagala ki Abannayuganda? Mbu ekikulu mwagala babakolere ki? Nti kati awo mwagala Katikkiro Charles Peter Mayiga akole ki? Bwe baleeta ekifaananyi babamulageko alabika bubi. Bwe bagamba mumulindeeko asooke afune obujjanjabi wanaaba amaze okufuna obujjanjabi bw'alikomawo wano eno alyoke akole public appearance nti taliiwo Kabaka baamuwamba. So nti mwenna babadde badimandinga okulaba ku Kabaka mwamulabyeko era nga indeed kigambibwa nti mbu abasawo baamugamba yeetaaga abe ng'awummulamu era nti naye kwe kuva eri gye yabadde emitala w'amayanja gy'abadde ng'afunira obujjanjabi kwe kusalawo n'ayitirako e Namibia asooke abe nga awummulamuko nga teri amutataganya teri agamba teri akola ki. Naye lwekuba nti dimandi muzibadde nnyingi nga n'ebibooziboozi nga nabyo byeyongedde ne bagamba nti tukole ki? Kabaka katuveeyo tumukubeko akafaananyi tukateeke ku mitimbagano abantu bategeere nti Ssaabasajja gy'ali mulamu ttuku. Era nalabako awo abamu nga balumba n'essanga lya Mbogo. Mwana muwala oli Princess ye ayina life ye nga like any ordinary person. Abeera awo yeezina buntu bwe ali ku TikTok ne bawalampa oyo nambwe ali mu mazina eri taata we asimanyi baamuwamba era baakola batya mu kifo simanyi yandibadde avaayo adimandinge taata we baleete taata we ali mu kwegamba pressure n'ayitirira ebigambo ne biba bingi ne weebuuza ye abange ani asinga okwagala Ssaabasajja nga Princess Ssangalyambogo kuba ng'oli taata we? Ne weebuuza ffe tusinga nnyo n'Abagereka okwagala Ssaabasajja oli bbaawe. Naye tukisuusa at times nti tusuuka we twandibadde tukoma nti tudimandinga ne tuyitawo nti oluusi ekkubo tulikukwata ate ne tuyitawo we twandibadde tukoma. Naye nga Ssaabasajja mwali era nga nti
akyali ku orders ez'abasawo okuba nga awummulamu nti era mumuwe ku kadde bw'annaamala okuwummula ng'atuuse wano eno mu ggwanga Uganda ajja kuba akola public appearance. Jjukira yagenda emitala w'amayanja gwali mwezi gwa kusatu omwaka guno gwennyini gwe tulimu n'agenda afuna obujjanjabi era kyeva mwalaba nti ku misinde gya Kabaka's birthday run teyaliiwo. Kyeva olaba nti ku birthday ye teyaliiwo. Kyeva olaba nti ku mikolo gino gy'aba clan leaders oba heads teyaliiko. Era teyaliiwo kubanga gracinga emikolo egyo kubanga abadde mitala w'amayanja ng'agenda okuba ng'afuna obujjanjabi. Ate ekyewuunyisa ffe kennyini Kabaka wafulumayo mu public ng'alabika bubi ate ne tutandika oyo baleese waaki ng'afaanana bw'atyo, lwaki bamutadde mu kamera ng'afaanana bw'atyo? Kati mukole ki? Nti batukolere ki? Wabagamba bamukweke asooka abe nga atereeramu bamuleete mu kamera ne mugamba baamuwamba taliiwo baamubuzaawo era yakola ki nti abange mwagala abantu bakole batya. Naye nga Ssaabasajja ffe tumusabira kimu nti Mukama amukwateko asobole okuba nga asisuuka bulungi. Twetaaga Ssaabasajja omulamutuku anaakomawo abe ng'alamula Obuganda nga talina kye mutataaganya. So wabanga okubeera e Namibia nga kijja muyambako okuba ng'ate oba obulamu bwe nga butereera fine kasaba atulazeeko ekifaananyi era tumanyi nti mwali Magulu Nnyundo agenda atereera oba akuba ku matu kyenyinza okuba nga njogera. Naye pressure mungi, pressure ayitiridde. Ekirungi nti Charles Peter Mayiga y'omuntu ndowooza asobola okuba nga containinga pressure kubanga waliwo bamuleega naawe n'ogamba kikyo omusajja ne bamwogerera musajja wattu naye lwakuba munamateeka mutendeke oba mukukutivu si omuntu atera nnyo okuvaayo ate ayanukule buli kimu. Tatera bamuleega ne bakola kino ne bavuma ne batuusa left right naye nga asigala abatunuulira n'agamba nti kyonna kye kiri nze mundeke mmanyi Katikkiro Ssaabasajja yeyampa obwa Katikkiro ammanyi nsobola bw'aliba amalaba nga nnemereddwa alinzijjako n'akyusa n'ateekawo omuntu omulala. So ebya Ssaabasajja tumulindirire tubeere bagumiikiriza. Weewaawo twamulabyeko ng'ayinako akamwenyumwenyu ku ttama era tusuubira nti ajja kuba ng'atereera era atuuke wano eno mu ggwanga Uganda akole emirimu gye nga bulijjo. So baganda baffe Gego kyensobola okugamba kikimu nti oli ku NCK TV gwaliyo nga tana subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde byonna byonna butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna wooli wonna w'osinzidde. Ensonga za Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ze tusuubira nti bijja kuba nga tubikwatako era nga tubikkakkanya bulungi era wannaakomawo tumusuubira nti ajja kuba nga asinziira e Bulange e Mengo oba oliawo addressingeko eggwanga naye as per now ndowooza tumuleke enjoying his privacy. Tuba tuyingiridde privacy ye gyabaddemu. So ekifaananyi kyabadde kigendererwamu ndowooza okubanga kikkakkanya abantu kubanga ebigambo byabadde bingi nnyo ddala nga bisukkiridde kwegamba buli omu ng'anyumya kikye bagamba katukkakkanye ku bantu bano balage nti bannange Magulu Nnyundo waali era mulamutuku era agezaako okuba ng'akola ki alikavaringa. Tusigale naffe tukomawo.